Nze Bajjo Events clear process. Omusajja yagala Obuganda era lwandirira Obuganda. Okugwa kwa Kadaaga nze ng'omugezi njizeemu bingi. Era singa abakozi ba gavumenti, aba opposition, aba boda, abatunja enjeyo ku kkubo, abaliisa abantu akakanja, abali enguzi mwandiize mu kugwa kwa Kadaaga. Bajjo Events nanisa z'okusooka okwesonyiwa social media nesobola gyesonyiwa kubanga I want to teach you people nti mu position yonna gy'olimu, whatever position gy'olimu, ebintu bikyuka. Can you imagine nti Kadaaga agenda kuwanika ng'omukono agamba hello sir Jacob Oulanyah, I want to ate jamu wakutesa kwa Oulanyah ne Kadaaga tebakolagana. Kitegeeza omukozi wa gavumenti alina ekifo ky'olimu delivery nga akola kibaita service delivery, manya ebintu bikyuka. Family y'Obote yaliwo, Amini yaliwo, abakaka baaliwo, President Museveni, ebintu bikyuka. Tulowooza tugenda kufiira mu ntebe. Gwe kyonkwasako ennaku kiri kimu nti bw'ota okozesa time yo bulungi, bw'ota ogube buli bwanguzi, bw'ota olwanyisa insecurity, bw'ota olwanyisa tribalism, bw'ota olwanyisa emisolo, abakesisi nga bakyakuba abantu, polisi nga bakyakuba abantu emiggo mu myaka 4, kijja kuba kizibu okudda okufuga Uganda emyaka 4 mu 5 kuba Katonda agaba ebisanja bya myaka 4. Katonda yennyini ajja kwejjirawo. Kubanga if you can't accept change will change you. Change has changed Kadaaga. Kubanga abadde w'amaanyi, ayina ssente, abadde n'obululu, nena bw'aba opposition mutulaze enkwe, Ssemujju afunye obululu 11 wadde bamulese kugala Luggi Oulanyah. Manyi bwe bannayuganda ngenda ne mbabuusa ne mugamba Bajjo njogera nnyo. Ssemujju bamulese kubira Oulanyah pass, bamulese kukendeeza bululu bwa opposition since bano babadde bamanyi nti opposition yonna ewagira Kadaaga, katekemu Ssemujju owaabwe, naye Ssemujju olabye eti bamuwadde obululu 15. Era mutegedde nti Uganda tewali opposition. Politics is a business. Politics is a deal. Politics kubala. Ssemujju yandifunye obululu 15 singa waliwo opposition. Bwenzija ne nkama gwe bya boda ate munjagala nnyo abantu. Nze manyi nga sijja bavuma munjagala nnyo munkubira enduulu. Muŋŋamba neesimba naye neesimba mbayambe ki? Nga mulaba n'ababaka be mwateekamu obwesige. Tebamanyi kye baagala. Wano tewali opposition. Opposition isiringizo 1000. Opposition baana bo kusoma. Opposition kufuna kyakulya. Muve mu byobufuzi lazima mugenda mu nebaza tizwano nze buli kyemba gamba mukiraba buli kyemba gamba nali nesonyiwa social media ndi mukola nonye sente genda kuyamba banaku kubanga abakozi ba gavumenti bo balowooza bali mu ggulu ne kulowooza ku bintu bisatu gwabonyabonya gwabbasetezo omusuwe w'omusolo era waliwo abagamba nti mwe temugenda kufa bwe mutaafe ekyo ekifo ky'olimu Katonda agenda kiteekamu omuntu omulala ku mpaka. Wulira message eno gwe Bobi Wine. Bobi Wine bw'olimu okozesa ssaawa y'obulungi Katonda agenda kuleeta omuntu akubisaamu amaanyi emirundi 10. Jjukira Nasantege Ssebaggala yaliwo, Besigye yaliwo, Gozze. Kati tegeeza Katonda ali mu kupreparing ateekateeka omuntu agenda okusinga amaanyi. N'olwekyo mulekera ozanyira abantu ku mitwe. President Museveni bw'ogamba Katonda bw'akuteekako amaanyi n'ofuga Uganda emyaka 4 ne Bagaddafi baaliwo, Bamugabe baaliwo. Negati legacy ogiresa otya hadi no President Museveni it's high time omanye nti obwavu kye kizibu ky'eggwanga Uganda number 1. Ekyokubiri emisolo giringa emisolo abakesisi bakuba abasembeyo emiggo kyokka ng'enkulaakulana kusanyusa bantu bw'otoofe ku muntu wa wansi President Museveni ng'abantu oyina excent. Kankuyigiriza okubbamu abakozi ba gavumenti omubbi omutuufu bakuwa akawumbi kamu nti katwale mu ddwaliro e Mulago genda ogula eddagala lya $7,000,000 okole kibayita service delivery ebisatu ebirye teri agenda kulingiriza. Era babaddewo ebigambo ebiyitiŋŋana nti bapromota babbye ssente. Ntegeeza bannayuganda Bajjo Events si ali ku vetting committee y'abapromota. Vetting committee yaliko abantu 10 okuva mu April nange bangabira bugabizi nze kubanga sobola kukola mistake kujjalo n'enfumirira enguzi ng'ate nange ndi enguzi reason that nti nze nina bamafia abankuba olwenkolera mistake bwenti buli nenyigira mu kikolwa ekibi buli nenyigira mu kulya enguzi credibility yange efane kati am credible because byembagamba byonna mubira. I told you politics is a business. It's a business. Aba opposition mulazewa Ssemujju afunye obululu 15. Is there opposition in Uganda? Mutisiza abaana mulimba opposition. Kati Kadaaga opposition seke member wa NRM gwe muwagidde. Lwaki temugamba nti Uganda politics is a business nga bono osubula omudala gw'obonyanya ng'onoonya magoba.
ba politician era ene parliament esigenda okuswaza agenda mu byafaayo okutyobola kubanga judde bidikula bigenda kuzina amazina bikiwenenya amazina bigenda kuzina amazina tabira bigenda kwa service delivery. I bet and predict 2026 abantu mugenda kuba mwevuma abaka mwe mwalonda kubanga mwalonda balebe makalu ene parliament bagita kisekererwa mu gwanga Uganda era genda kuswaza gwanga Uganda etandikidde baswaza mulonze Ssemujju adabadagala rugirona mulonze Ssemujju zanga muntu wa wansi bajonjeka kulaba nga Ssemujju afunye olulu kinana bwe muyina mu parliament ate Bobi Wine kiwandi badokola kwata Kadaga mobile leader of opposition kubanga Kadaga aina connections aina n'amaanyi zenkuwa magezi because I know politics guno mutosidde bekalu kwata Kadaga mobile leader of opposition odewa gurule kati wanka musajja watolinga bajjo bakulabira kusawa ya Queen bakulaba ku TV nenyimba wagenza kuba simanyi katengo omusajja omukulu ngoyimba obutengo zinakwesonyiwa okulumba sawa zino Bobi Wine you have to tackle the problems affecting the local people. Vamu kuyimba vamu butengo goyina akatengo ogamba otati Museveni alina akatengo yagenda mu nsiko ne mundu 27 vamu bintu byakuva mu bajja n'amagato gawe Museveni mu Uganda abagenda mu nsiko bana Uganda bali mu nsi yaabwe singa Museveni baade bafa Juba oba South Sudan no gamaliga bajja n'amagato gawe vamu kuyimba bajja n'amagato tandika otakolinga ku problems affecting people and their solution is mvamu kuvuma obuvumi mvamu kwewudisa nti mulina opposition kati mulina opposition. People I'm opening their eyes that whatever I tell them, they have realized that seen it, me as Badjo. It's the high time to tackle the real problems affecting the local person, the final consumer. Muraba Kadaga, Katonda akulaze nti kati waliwo agenda gwe nawe alowooza you can't make it. You can make it. Wetekemu essuubi Katonda aleeta ekintu. Bobanga oli musirikale ngoli waddala ddene ng'obonyaabonya abantu Katonda agenda kuteeka kulutu kopolo adde mu kifo kyo. Gwomuntu yenna ali mu office nga weeyisa bubi etayimu yeetuuse Mukama akoye enguzi Mukama akoye agabbi Mukama akoye abanaku okubonaabona akoye butazimba amasomero akoye enguudo embi akoye emisolo enyingi emigeka mu bantu Mukama agenda kwetereza era mugenda kulaba abantu bangi abafa bagenda kufa pressure sukaali nga Katonda abeera tutwera Katonda ayiraza Katonda yagambye agenda kwera buli muli wanguzi buli munafuuzi bwe mubannyo mugaggawale naye ebintu bikyuka Kadaga ebintu bikyuka ddamu kwata omuggo